nga bakiri nti emiziziko mingi nnyo naddala ku kibiina ekipya ekiba kigenda okubeera nga kyewandiisa singa kiteeberezebwa okuba nti kiyinza okuvaako akabasa naddala mu kulemesa oba mu kunyegenya entebe. Kati n'ekiwayi kino ekyekatonga kyolekedde okufuna obuzibu mu kuwandiisa oba mu kwewandiisa ng'ekibiina ekipya ekya People's Front for Freedom. Mujjukira bulungi nnyo mu kiseera nga People Power ekutta akati, buli muntu yenna okuva mu bibiina ebyenjawulo mu opposition ng'ajeeyuna. Twalaba Basitera Nyanzi n'abalala bonna nga bonna basibye obutambalo bumyufu ku mitwe. Mujjukira bulungi mu kaseera ako akaatogikwatako Robert Kyagulanyi Ssentamu 2017 amaze okubeera ng'ayingira palamenti. Ebyaddako awo People Power ng'ekutta akati era nga aba opposition bonna balina okulaga nti bali bumu ne People Power kubanga era gwe muyaga ogukyayuguumya Uganda ne bwe tuli eno ne gye tuli eno, gwe muyaga gemaanyi ag'abantu. Mu kiseera ekyo twalaba nga waliwo abantu abaagenda ne baregistaringa ekibiina eky'ebyobufuzi kubanga baateebereza okuba nti nno People Power kigenda kwewandiisa ng'ekibiina eky'ebyobufuzi. Kati baagala barizaavinga erinnya eryo, ne basaba Electoral Commission erizaavinga erinnya eryo nti lyatwalibwa dda kireme kubeera nga kikola amakulu. Mujjukira bulungi nnyo akaseera ako, era twalaba mu kaseera ako nga bawandiisizza People Power Front PFF Electoral Commission nebeera nga essaawa eno erina ekibiina kye bayita PFF ekiyitibwa People Power Front. Kati Besigye ekiwayi kino ekyekatonga kijja kireeta ekibiina ekipya era bawaayo okusaba kwabwe eri Electoral Commission tyatwagala okubeera nga twekutula ku FDC era tuleese ekibiina ekya PFF People's Front for Freedom ekigenda okubeera nga kibaawulira ddala ku kiwayi kino ekyenajjanankumbi FDC bwe batyo bajje kutulireko ddala. Naye bino tebigenda kubeera byangu nga bwe biwulira muganda wange, tebigenda kubeera byangu yadde n'akamu kubanga already bano abaawandiisa ekibiina kino ekya People Power Front bwe batyo bagenze dda okubeera nga beemulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda baakulubuuse dda okwemulugunya kwabwe era bwe batyo ne bateekayo obutali bumativu bwabwe eri akakiiko kano ak'ebyokulonda akakulirwa Byabakama gwe mumanyi obulungi. Era njukira nti ku sayidi eri nabali nabategeezezzaako nga bwe kirambikiddwa obulungi nti People's Front for Freedom ekiwa kinajjanankumbi singa kisakisidinga okubeera nti nno akiwandiisa ekibiina kino kiba kitegeeza nti FDC nga FDC egenda kubisigaza ababaka kumpi 3 bokka mu palamenti. Abasigadde bonna ekiwayi kino ekyenajjanankumbi kyabayera. Kati balina okuteekawo emiziziko muganda wange, balina okuteekawo emiziziko era bo bano bagamba aba People Power Front abawandiisa ekibiina ekyo nga bageza kukolemesa People Power mu biseera biri okubeera nti tewandiisibwa nga kibiina. Naye lwakuba nti Bobi Wine ate bw'atyo yayita sayidi eri ku wingi endala najja ne Nuupu era n'akitegeera bulungi nnyo nti nekibalama nkonge asobola okubeera compromised ne banne bali bakagombe era nabo n'abayita ku wingi endala n'abakuba ekifaananyi abamanyi okusamba omupiira wekibaita okukuba ekifaananyi. Kati yabakuba ebifaananyi eby'okumukumu awo
kubanga jjukira nti baali balina okubeera nga bakuba NRM ekifaananyi, bakube Electoral Commission ekifaananyi, bakube n'ekibalamankonge ne banne ekifaananyi. Kati olwo n'amateeka bagakuba ekifaananyi, buli bagenda mu kooti kibalamankonge bamugamba nti amunange wakiwaayo dde ekibiina, tosobola kuba mulambo mpiso. Naye na bano aba FDC Najja Nakumbi Amuriat ne banne bwe kiba nti kuwandiisa kibiina erolede nti kale bagamba kugoba tabula kukya kusuuza, nabeera balinga bakuba omulambo empiso, babanga bakola kifiiriza kubanga bababaka tebabalina, naye oba oli awo balowooza nti singa bano bali mu kwewandiisa nti waliwo ababaka abajja okudda bagambe owaaye mutuwe tiketi eya FDC nga bagenda okwesimba mu kalulu aka 2026. Kati bana aba People Power Front bwe batyo bagamba nti ebigambo bino kati nga People ne Front ebigambo byo bigamba bikulu nnyo, era nti singa ekibiina ekirala kijja nabyo mu setting ey'erinnya lyakyo kiba kigenda kubuzaabuza abalonzi babulweko kibiina ki, PFF oba PPF. Ne PPF manyi yalinga mpiso eya PPF. Kabonero kabe bali badde bakozesa na mpiso, kati bali bakozesa simu. Bano simanyi kabonero kaabwe aba PPF ke bakozesa, nenga ekibiina kyawandiisibwa kulemesa People Power okubeera nga yeewandiisa ng'ekibiina ne batamanya ti People Power si kigambo bugambo, wabula gali gabamaanyi masannyalaze. Singa bakugamba onnyonnyola amasannyalaze era gwe bw'olaba waya z'amasannyalaze awo oyinza okugamba temuli muliro, naye gwe gezaako ozigatta olabe, oyinza okuwulira okubwatuka okw'amaanyi. Kati n'abantu balina amasannyalaze gaabwe naye gaalema abantu okubeera nga bagategeera. Amaanyi ago agaleese abantu okuwulira obusungu n'okuwulira ennugu ne batandika okweraba nga abaasoma ennyo, abaali badde baagalibwa naye nga balaba abantu baagala bano baate be bayita ab'ekibogwe. Kati ago masannyalaze muganda wange, era kwegamba enneekola gye geekolamu gali nakyo nti omuntu ali e Masaka okubeera ng'akwatagana bulungi nnyo n'omuntu ali e Katakui mu ndowooza, omuntu ali eri mu West Nile okuba ng'akwatagana bulungi n'omuntu ali e Kampala, bonna nga bawooza kimu, People Power, our power. Ago maanyi gali nakyo, tegaliiko kubeera nga Electoral Commission egawandiisa, kuba kati kasookedde nga bawandiisa ekibiina kino ekya PPF nga bageza kulemesa People Power. Kati laba lwe tuddamu okubeera nga tukijjukira oba nga bakyogerako essaawa eno, lwe tuddamu okubeera nga tukiwulirako essaawa eno, ng'era bakikozesa okulemesa People's Front for Freedom, ekiwayi kino ekyekatonga ekya Besigye bwe kigezaako okubeera nga kyeyubulira okubeera nga bajjanga ekibiina nga bayitibwa People's Front for Freedom mu kalulu ka 2026, era nga balina kkala zaabwe. Bulu atali mukwafu oli, wabula bulu oyo atali mukwafu nnyo ne white nga ye kkala oba ze kkala ze bazze nazo okubeera nga baawulwa ku bibiina ebirala, era mwabalabye nga beenaanise bazambadde engoye entunge obulungi nga mulimu bulu ne white. Kakati olwo bano abaakola PPF omu ku be baayogera ku Balamu nti yawandiisa ekibiina ekyo eyakiwandiisa ekya PPF gwe baayogerako, era nga mu kiseera ekyo baali bagezaako kulemesa People Power, bageza kulemesa Bobi Wine, naye nga ate oli muganda wange yabagamba nti mubanda, era mubanda n'asigala nga mubanda muganda wange, najja n'aleeta Nuupu ne bageza kulemesa Nuupu ne bagezaako mu kaseera kano babadde nga boogera nti mugende mu delegates conference kubanga bamanyi baategayo abasajja baabwe bwe banaatuuka eyo bagenda kuyiwa omusimbi muyitirivu olwo Bobi Wine bamujje
ku mukulembeze bw'ekibiina kati batandika okukola bye baagala. Bayinza okumugaana okubeera nga yeesimbawo okutwala kaadi y'ekibiina bwe bityo. Kwegamba ekyo nakyo bakizingirezingireko awo. Ekintu kye bakyagaanye nga Nuupu ng'ekibiina nabo oba oliawo bagamba nti owange abantu bali compromised, ensolima nnyingi nnyo mu kiseera kino, naye gwe bw'owulira abantu nga bagamba lwaki tokkiriza delegates conference, kkiriza. Ebyo biyinza okubeera nga bivaamu era kyekigendereerwa. Kakati bano aba PPF kitegeeza nti awo babeera balidde akasente. Nti amukole bwe muti mukizibu. Akasente awo weekali gwoyinza okubeera eyo muganda wange nga tomanyi mugaso gwakuwandiisa kibiina n'okireka eyo. Essaawa eyo oba oliawo, essaawa yonna oba oliawo nga waliwo abaze bazunga n'ebizibu. Kakati waliwo ekiwayi ky'Ennajjanankumbi kyagala kulemesa kino eky'Ekatonga. Ekiwayi ky'Ennajjanankumbi mwekimanyi bulungi nnyo, special advisor waakyo mumumanyi bulungi nnyo. Era awo kakati muganda wange ataddewo nnyo, era waliwo okulya kw'amaanyi eri aba PPF. Kale newankubadde nga Patrick Oboya Muriat n'Andala Mafaabi bonna munnange beeganye statement ebadde egamba nti Besigye wamu ne entire Katonga group y'abaddiikuula ba comedians era tebalina makulu mu kubeera nga basattulula FDC ambassador Wasabireggwa kooti gwe yakakasa n'erangirira gye bavuddeko nti ye party chairperson omutuufu yamaze dda okubeera nga bw'atyo atandika ku process ey'okubeera nga basattulula FDC era yamaze dda okuwa notice to dissolution mu mawulire. Yamaze dda okubeera nga agiteekayo era Electoral Commission eneetera okubeera nga nayo munnange etubuulira okusattulukuka oba ebiwayi bino ebibiri okubeera nga buli kimu kikola mirimu gyakyo, wamu ne petition oba okwemulugunya kwa People Power Front PPF kubataddeyo ku kwewandiisa kw'ekiwayi kino eky'Ekatonga nga beewandiisa nga People's Front for Freedom PFF, kye bagamba nti kifaananira ddala ekyabwe nti bw'otunuulira ebigambo ebyo People ne Front nti kino bakiyita People Power Front ate kiri bakiyita People's Front for Freedom. Ebigambo ebyo muganda wange People ne Front bigenda kuleeterera abantu okubeera nga babulwabulwa naddala mu kalulu ka 2026. Kitulamanyi nti oba bagenda kuba beesimba mu kalulu ka 2026 kubanga ne mu kalulu ka 2021 tebaalimu. Kwegambe obukakafu obwongera okulaga nti waliwo kiremya. Naye byonna muganda wange bya bufuzi wana Uganda, naye nga bwe twogera ku People Power ate kitegeeza kirala nnyo. Mpozzi nti oba oliawo eyakikola oba eyagezaako kubeera nti akibba mbw akitwale aba People Power mu kiseera ekyo essaawa eno kati Nuupu baleme kubeera nti no beewandiisa. Kuba ate oba ne bwe twogerera nti People Power ne Nuupu era bitegeeza birala. Nuupu kitegeeza wera People Power ng'ekigambo kyo ate kitegeeza maanyi g'abantu okutwaliza awamu. Ekyo tekisobola kubeera nga kisangukawo oba omuntu yenna okubeera ng'alowooza nti agenda kubeera ng'akitwala, kubanga g'amaanyi g'abantu galisigala maanyi g'abantu. Katulinde tulabe akakiiko k'ebyokulonda, tulabe kikasalawo, kubanga bannamateeka ku njuyi zonna bwe batyo babeera munnange batakudde eddemtero bali mu kutakula mitwe